ebya muhamadi Nsereko n'etteeka lyatembeeta lyagala lyetebwe ku bannayuganda akati Robert Kyagulanyi Ssentamu olabino amaze okubirinyamu eggere. Robert Kyagulanyi Ssentamu principal olwalero akangudde ku ddoboozi era n'alengezza nnyo Muhamadi Nsereko gwayise ekigambo ky'oluzungu land idiots nti abayivu abatategeera abayivu abagwagwa. Bw'atyo principal Kyagulanyi Ssentamu bwayise Muhamadi Nsereko n'etteeka lyagenda amaaso okubanga ataleeta. They went to school but they didn't learn. They are educated idiots that don't know that historically go back to the 60s. It came back to haunt them. Achina jokero mabega kawo mwezi ogw'omusanvu mwaka guno gwe tulimu. Nsereko yaleeta etteeka lino mu parliament nga yagala ngera lirimu obuwayiro obw'enjawulo ng'ayagala obuwayiro obumbukolemu ennongoosereza era nga mu nnongoosereza zino abantu bangi bakiraba nga kizze mu ngeri y'okubanyigiriza ddala bano abakozesa emitimbagano giyite social media. Mu tteeka lya Nsereko lino erya computer misuse agamba nti akawaayiro ake-12 mu tteeka lino kagende maaso n'okuba nga kakolemamu ennongoosereza era nga mu byo abuukira wansi wano kwoleka nti omuntu yenna anaabanga agenze maaso n'abaako ebifaananyi oba obubaka bwonna oba vidiyo oba n'ebirala ebintu eby'omulala n'agenda maaso n'okubikozesa ajja kuba nga avunaanibwa. Kati wano n'abantu bakozesa social media no we bakiyingiriramu nti osanga vidiyo k'omuntu n'okawandikako by'oyagala n'okasindikira omuntu omulala awo nno ggwe etabu ebekugwiridde ekimonereza milioni 15 oba okusibwa emyaka 7 ye Muhamadi Nsereko omubaka wamwe wa Kampala Central. I am telling you, the people of Uganda, that stupid law, that Nsereko law is a bogus law. Please disobey it. I say that again, please disobey it. It is nonsense. It is against the Constitution. The Constitution mandates our free speech, our freedom of expression. Okay? And the Constitution says when a law is in contravention with the Constitution, that law is null and void to the extent of its contradiction with the Constitution. So we shall go ahead expressing ourselves. I mean, they brought the Public Order Management Act. Didn't we gather? Aren't we here? So they're bringing that stupid law. We will still be here. We will express ourselves. Robert Kyagulanyi Ssentamu principal olwaleero ayambalidde Nsereko era n'asaba n'abakabe bonna abanuupu okusimbira ekkuli etteeka lya Nsereko lino kw'ossa ne bannayuganda era n'abakunga buli omu agende maaso n'okukiwakanya era Nsereko adibe n'etteeka lye. Kyagulanyi ayongeddeko n'ategeeza nti bano ba Nsereko be bamu ku abo be batusindikamu era be bamu ku abo ababaka abalinga abali ku ludda oluvuganya naye ng'ate bakolera gavumenti. Era n'asaba abannayuganda okwetegereza nnyo abantu nga bano ng'Omuhamadi Nsereko ono wa Kampala Central. We will expose you, we will record you, we will film you, we will post you, we will share everything. How do you tell me that if I post material that is going to expose you and ridicule and embarrass you, then I commit a crime? Why do you do the wrong thing in the first place? About freedom of expression. For so long we trusted those people. They went to school but they didn't learn. They are educated idiots that don't know that historically go back to the 60s. It came back to haunt them. Amama Mbabazi passed the Public Order Management Act when he was still in favor with the regime. He was the first culprit. I am telling you, Nsereko, you will be the first victim of that stupid law that you're trying to bring to shut the mouths of the people of Uganda. Okay. You will not succeed. You will be the victim of that. Like all other, short-sighted politicians that go for quick gain, that are promised positions, that are promised money, and they go against their people. Right. Now they are abducting young men and women. I'm asking, how about those people? They put off their pants and show they are behind to the people. How come they are not being prosecuted? Okay. But you're prosecuting a whistleblower. You're prosecuting somebody that is exposing injustice. In towns, work hard, be vigilant.
Expose. Your camera is your weapon. Use social media. I know Facebook is blocked. They're trying to shut your mouth. They block Facebook, but they are still unsettled. I mean, batekanga tene Facebook bajigala netu basabula mubalabise. Expose them. For the leaders, stand by values. For the people, hold your leaders accountable. Okay, don't be there and think they are going to just think about you and feel sorry for you. No, hold them accountable. Leaders only function when they are held accountable. When you sleep